Oli ku Newspark channel yokka joyina okuba nti nate ojjako amawulire katuberenga tutandikira ewa Dr. Hilderman avuddemu omwasi avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga z'abafoot soldier munnange ate abamuli obubi abali mu kuba nti nno bamusabula katuberenga tukuwa akatambike. You don't see the problem? No, tell me. Let me assume I don't see. What do you hear from the foot soldier? No, you. I want you. I hear they're accusing you. No, don't hear. I want you to tell me. Nze ngamu na mauliro ngami na wano Hilderman challenge. Nze yange nali emotional. Okay, what are you saying, guys? Your problem? Yes. You were misunderstood by some people mu kibiina kyo. Those who think olinge yalangira ekibiina. I think that's where the problem is. Misinterpretation of what you said. Misinterpretation je ki mu Luganda. Obutakutegeera bulungi. Senga awo babadde bakuba bulango. Ali mu studio abadde akubawo balango. That is the problem. Naye it is my responsibility to account. But also silence y'ekibiina nayo eri concerning. You are their member. They have responsibility of protecting if they feel tolerance of it. But they are quiet. Naye ekibiina kyaffe okujjako nga mwagala okimalamu amaanyi kungu. Kakati kiveeyo ku buli kimu. No, this is not a small matter. Unless honorable, you think this is a very small issue. Something that risks nawe okusigala nga okulembera abantu mbwesembo. You are one of the 57 members of NUP Parliament. Your party has a responsibility of clearing your name if they deem it fit. But they've not, and they're keeping quiet. This started last week, I think. Yes. And I think it hasn't made a week. Waberawo events nyingi. Sometimes tunenye ekibiina nenga issues nyangu kwa amendinga. Ngabwe nzize wano ku TV, it is my responsibility to make to account. Ndi mukulembeze, you know, where ngabo ogambe I could be misunderstood, I could have been misunderstood. I've come for those who misunderstood me to understand me. Bantegere. If they don't misunderstand me, then that is when we can progress to the party level. But I think this is something that a Hilderman can. Honorable, Mukatambia Koulika nga petwazimbe ekibiina kitebe. And that has really caused a lot of talkability ko Jimbagano. Yeah. Maybe if you don't mind, you throw more light on that while you're together, because the perception out there is mwazimbe kitebe ky'ekibiina abamu bakutwala nga alangira abakama abo mu kibiina n'obukulembeze. Ekisookera ddala Masengere ogimanyi abantu bagizimba. Nzijukira ebigambo bya Katikkiro yagamba nti ettoffaali lye tubadde tukuŋŋaanya ebimu ku bye tufunyeemu ye Masengere era ekizimbe kyammwe kiikyo. Era buli lwempita ku Masengere ngamba ya kizimbe kyaffe kiriwa naye ekyo kizimbe kya Bwakabaka kya Kabaka. So going about my party nenyumiriza mu kibiina kyange era president wange yali ku programu eno ebimu ku bisinza okututerwako olukongolo is accountability. Mubuuza nnyo ba secretary general president wange accountability yamweriwa. So ng'omubaka w'Emawokota bwenvaayo okubaddamu ekibuuzo ekyo nti sente ze mubanja president wange, sente ze mubanja secretary general wange zizo era ffe abakoze ogwo omulimu, we are proud of them, we are proud of it. So nga bwe neenyumiriza Masengere ng'Omuganda eyatoola ekikumi n'enzimba Masengere, lwaki Hilderman bwe yeenyumiriza mu kuzimba NUP olowooza nti musango? Oyagala neenyumirize mu NRM gye saazimba?
Yes, okoberenga video eno jimpera like kwesana okusubscribing erigwe yakabeera ntino gwe mulundi gwo gusose okubeera ku channel eno bwe tweyongerayo munange omusubuzi wuno alajana omusubuzi wuno akiguddeko olw'ensonga ntino omukyalo oyo gwoli mukulaba Kasiru naye Kasiru munange amwesibyeko agamba nti yamuzaalamu abaana. Kasiru ono yasooka n'azaala abalongo baali babiri kakati ate ayina omwana owokusatu mbwa abalongo bakeberebwa era nga Kasiru ali mukuba ntino alemerako nti munange ono ye yabamuzaalamu oba ye taata w'abalongo oba ye ssaalongo. Okitegeera we bagenda ku poliisi bambi omusuubuzi ono w'omuvubuka ono n'abeera ng'ateekamu akakaddeke ng'abaana batwalibwa ku DNA era nga munange bakizuula nti abaana si babe. Okitegeera naye Kasiru ono akyamwesibyeko kakati yaleese omwana owokusatu era ng'agamba nti nno omwana we kkiriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano naye nga munnange muyinza okubeera ku saidi ya Kasiru naye nga Kasiru mugezi ayagala bintu ng'ayagala sabbuuni sukaali muceere. Okitegeera naye katubeere nga tukuwa akatambi kano. Naye simanyi nti n'ekisa kibi mweweesayo bweweesa bintu nga onooweesa omuntu ekintu awo n'atandika nakufuukira ekizibu kati ate bamala oluvannyuma amaze oyisawo omwaka akomyewo era wuuyo azina mwana agamba nti naye akimye byange buli naku abeera wano najja nga agulagulayo wano obukando bubiri kibiki naye ate ekyavaamu nalinga mugoba mu biseera bya covid yatandika kunsondera basirikale omukomu nga abaleeta wano nemba nnyonnyola nemba ntambula ne bankwata ne banteeka ekawe ne baŋŋamba okuva wano omukyalo oli yazaala abaana babiri kuva wano olina okuba n'esente za DNA nentumya sente za DNA ne bazireeta DNA ya mitwalo 96 nebagenda ne bagikola ewandene nzirina wano musirikale benetaga buyambi koto y'omukazi nakoda ko sasaini ategeera nagende walala noba mwesimbye omuntu jangukugira mumwa yaka musirikale bawoyo bagala sente naye nobala nti wali nanyiribana bano baveeyo mukukula mujjeko bambi obuzibu. Brian natekawo sentence nasasula DNA netutikola result genda kuvaayo nga abaana si ba Brian. Poliisi kyeyakola yakwata abaana bano babiri balongo bano newereza ku orphanage eyawatoto. Bwe tweyongerayo omunange akatambi kazuwena ng'ayogera ku mutabani we Alpha nti nno munange teyazaalibwa bw'atyo yafuna accident kakabya amaziga kanakuwaza naddala eri abazadde. Okitegeera bannange abasabula omwana ono tukomye tukirekeraawo ekyo nno si kirungi kuba mutima amubi we muba bakusabula musabule bazadde kubanga balabika abemuyinako obuzibu naye ate Alpha atayi na abuzibu bwonna. Kale nno munnange Bebe Cool kw'ossa ne mukyala we Zuwena baweereddwa amagezi. Mami Zuwena ne Toplasta Bebe Cool mutekinge action ku bantu abavuma abaana bammwe. Osanga omuntu nga tasobola nakweriisa wadde okwerabirira nga ne waafunyisa omuwala olubuto amugamba lugjeemu ba nadduka najjako amasimu neno omusanga ng'avuma Alpha Sali nosanga ng'avuma abaana mwalwawo mutekinge actioni. Abantu abasinga tebeetaaga kubeera mu bantu naddala omuntu akwata omwana wa munne n'amuvumaavuma n'amuyisaamu amaaso mu mbeera ya Uganda nosanga omuntu ng'ali ku Alpha avuma ng'amutyoboola naye ng'omubuuza gw'abaana abo bali luddawa ng'abaana abaabo baabaluuzanga mbizi za lulyo. Kiddamu omuntu gw'osanga ng'avuma omwana wa munne oba abeera yamuluuzanga mbizi ya lulyo. Omanyi kati n'okuluuza zino embizi ne bagamba omuntu tuluuzizza embizi wenaaza atunaagabana kati be bantu abasinga bavuma abantu.
kyokka bo tebagala gambwako. Mami's one taking action. Enkambwe nnyo. I support you. Little Prasta Bebe Cool. Mu taking action enkambwe. Bannayuganda bakisussa. Kyokka baba abo tebagala gambwako. Nenga baba bayudda wa. Babasuula mu matooyi basiba bajja mu mbuto. Babalunza bulunze yo mbyalo. Omwana ne bamugaba nange embizi yone gusanga ng'ali ku Alpha avuma n'ombuuza gw'ovuma yaani n'osanga omuntu ng'ali kuba Alpha ekasiga bavuma ne Pepper Daddy bamuvuma bonna abavuma n'obuuza muvuma baaki ng'oyinza n'omugamba tukulipooti y'omwana wo gw'owerera school fees nga talina wadde n'enkuko gy'asobola kuliisa osanga omuntu atatalina n'akuko gy'asobola kuliisa ng'ali ku Alpha avuma. Twagala okubuuzaako ku Idi Mubaraka Nsamba Kevin Chaiso Gambotya Muhimbo Barbara Nabirye Justin. Twagala okubuuzaako ku Adija Kabajimu Dorothy Irene Nabagala Ngobi Bumali Butono tukutumiddeko. Tulina Sentamu Zaidi Jane Nachanja atera katusembeyo Enoch H5X. Kiriza tuberenga ate tweyongerayo. Chicken ali mu maziga ali mu kulajana nti munnange Kibijjigiri yabataddeko concert ku lunaku lwerumu ate nabo we bayitidde abawagizi baabwe nabyo katubikuwe. Kibijjigiri oyagala malefu kamira ndekero olunaku kiri osinga okayanira 27 aluleke 26 yaliwo 25 yaliwo na 28 yaliwo yamala kundaba nga maze kuteekayo show nena agamba no kanteke bulijjo nga tasaayo olinga agamba akulwana anwana Kibijjigiri onwana naye nina Katondo yatalyanguzi Katonda alaba ebyawala Katondo yeyanteeka ku nsi nangamba chicken ejja kuba mulamu agenda kulwana entalo zange. Kibijjigiri onwana meeting tuzibaddemu abantu bangi batugamba wamala kulaba nga ntaddeyo show tewagirina show. Kibijjigiri onwana ne walanze kolo yalanze makindye nedda nze ndi kolola ali makindye naye kisigala kye kimu ankuba atola ku bantu bange. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel. Yeno channel yoka joina okuba nti nate wekumirako atujja kubeera nga tukuleetera amawulire amalala agetunaaba atufunyewo. Kyoyina okukola kimu kwekuba nti no subscribinga ku YouTube channel eno bw'omaliriza ng'onyiga akade ka notification akono kakuyambako okuba nti abakuwa oba bakutegeeza buli wetubaako amawulire getutaddeyo. Beera bulungi wekumire kweno yoka tukomawo n'amawulire amalala agetunaaba atufunyewo.